Jamanda jangu ku mulimo gwo sound eno teyogera ko kiremeti enso mupira honorable Sawuya Sawu Genda one. DJ tweyanzege abagenyi balungi okubebule nebo ya Masaka City mwebale kubanga muzze ku mukolo gw'amaanyi bwe kuti nga tutongoza Honorable Sawuya ng'omubaka wa Masaka City addako 2026 tutukubireko mu ngalo ekyo olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo nti kumani emugaddako ye Honorable Nanyonga Sawuya olw'ebisaanyizo na ebijjudde mu kaseera kano tugenda kufuna esaala eggulawo omukolo gwaffe guno tuguwonga eri Katonda agubeeremu era nsaba Sheikh Akim ojje ssebo otutwale mu kaseera akaddako otwale mu ssaala eggulawo omukolo gwaffe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وجل وعلا نanyini kukinza eyatonda amazzi n'agayisa mu galumira atuwe obuwanguzi mu mbeera eno gye tulimu buli muntu okubeera mulungi eno omusobozesa okuba nti alonda atusaba ekitiibwa jalla wa ala akkirize
akaluka tubeere nga tukawangula afune ekyo kyayagala ate katonda kimuwemu obulungi alhamdulillahi rabbil alamin tweyanza nnyo tweyanzege Sheikh Hakim okubanga owadde Honorable Sawuya ate nga tukakasa nti erisala egenda mutuusa mu palamenti y'eggwanga Uganda ateeseze bannamasaka mwenna bamakanika ab'emirimu eminene n'emitono so Sawuya oye Honorable Sawuya mupange n'akalulu ak'amaanyi Honorable Sawuya oye Honorable Sawuya oye tamala masaka ewuliriza ekiwamaanyi Honorable oye tweyanzege Sheikh Hakim mu kaseera kano kennyini owatali kulanga kulala tugenda kufuna bakansalas abagenda okwesimbawo bajje nabo abesimbyewo bajje nabo bayisewo akakamuka mubiri sobola okukwata mubyaforo leero olunaku lwa Honorable Sawuya basebo ne bajjabo wakabonero kaffe mupiira okulaga nti ebyemisa gye bigenda kubeera waggulu ku Masaka ate nga n'emirimu emirala tugikola sebo kansala asooka Mr. Lubega gyafuna oyisewo olubaka bw'ekibuga Sawuya oye! Nanyonga oye! Masaka oye! Nze Master Lubega Musa sibukira ddala mu kitabaazi Honorable Nanyonga Sawuya muliraanwa wange naye navuddeyo okubeera nti nno muwagira ndi musomesa mutendeke ate ono ensonga z'abasomesa azimanyi era tuvudde nga tutambula naye bateesa tumuwagire abeere omubaka waffe omukyala owa palamenti owa Masaka City mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubategeeza nsaba abagabula ebyokunywa tusooke tukomaawo abagabula ebyokunywa nsaba tulindemu katono buli omu agenda kufuna ekyokunywa wano ebyokunywa we ebiri bimala tukuume eddembe ebyokulya bireme tujja ku mulamwa olwaleero siize mugenyi naye nange nsaba okubeeyanjulira kigenda kujja okubakiikirira Master Lubega Musa okubakiikirira ku muluka gw'ekatwe obuweereza ddala ebyalo 11 era akabonero saawa ogatta omupiira ne saawa omupiira gusambibwa ku ki saawa ababeera mu malwaliro omuntu ava ku saawa aba agenda kola ki kyokola bannaloze akabonero saawa ate omupiira gwe gutugatta era mbadde mbasaba ono omubaka wa palamenti gwe tuleese yewaffe ddala era twamutuumye maanyi gaki g'abantu yagenda okununula bamakanika bonna abakola emirimu egyaki egy'enjawulo nze Master Lubega Musa basaba obuwagizi bwa Honorable Nanyonga Sawuya tubeere bulungi Sawuya oye! Nanyonga oye! Masaka oye! Nakata tweyanza nnyo tweyanzege kansala olw'ebigambo ebyo ebyenkyukakyuka mu kaseera kano kennyini munzikirize mbagambe nti Sawuya oye! Bamakanika Honorable Sawuya oye! Bamakanika muli b'amaanyi kubanga Honorable yasoose kulowooza ku kifo kino nga tanalowooza ku birabula byonna abasuubuzi weyayu oye! Ab'omutale gye muli abaana ba kooda gye muli abakozi ba takisi gye muli webale nnyo webale ddala mu kaseera kano kennyini muzikirize ite ow'ekitiibwa omukulu Mr. Lwebuga ajja tuwa ekitabo ky'omubiri mulwa enkyukakyuka ya Women MP Masaka City nalulungi omukozi omutandisi w'amasomero amasomero mangi gakoze n'ebirala bingi tugenda biisaamu naye sebo omutesitesi w'omukolo guno abantu ba Katonda mwenna nsanyusa okubalaba webale kujja webale kweyagala
kibuga kya Kabaka kino ekyamasaka site webale kwagala ebupi wapaddako Honorable Sawuya Nanyonga nzayimiridde awo maaso gange amajja gange nzerweruka Francis kambeera eri Mpugo Trading Center ebyobufuzi byaggwanga bino biruddemu nga bitambuza mu kibiina kyendimu ndi mu kibiina kya National Unity Platform nsazeewo okuwagira Honorable Sawuya Nanyonga lwa nsonga mu kabonero ak'omupiira ate njagala okukwebaza wakobola akabonero akalungi kubanga omupiira tutegeeza communication ne baba bakutaddemu mu mupiira nomala ekiseera ng'omupiira tokukonyeko naye ovaamu nga baganja era lwebo bayakonyeko emirundi 3 naye ng'okoze eki okonyeko webale kulonda kabonero ako kitegeeza kagatta bantu ate ffenna ebibiina byonna bajja kutugatta Sawuya ono NUP mutubadde yabadde chief mobilizer nga yakulira education institutions nze ndi chairperson wa Kkunga ow'omuluka gwa Samaria nsazeewo okugoberera Sawuya ono lwa nsonga nti nze nganze ne bannanga abamu abatusobodde kujja wano tetukyali ku byabufuzi bya following tuli ku byabufuzi bya thinking and reasoning twalowooza nti Sawuya ye muntu omutuufu nana gyetukoze eki gyetuvudde nyimiridde wano okubasaba munywere olunaku lulinga luzze lutuusa olw'okuba akalulu mumuwe akalulu ate mu bungi yagenda okutukiikirira atuuse ebirowoozo byaffe nga tubimuwa kwegamba kitegeeza ki ajja kugenda ng'ate bwakomawo okutwebuuzaako tumwesige neyanziza nnyo neyanzeege n'ekirala ekibuuzo ekyenagala okubalekera kikino singa omuntu omu omukulembeze w'eggwanga asalawo naga nti abange omukulembeze w'eggwanga kakati ye President Museveni singa asalawo nagamba nti abange NRM ngivuddemu kakati gwali mu kibiina ekya opposition party kyonna olw'enkola President Museveni gyatuyisizaamu n'agamba nti abannange mumpe kaadi yagundi oba yagundi bwe tuba tunoonya presidential candidate yoyo omutuufu gwe tuyinza okuwa bannange mwebeereremu muleme kubeera mu byabufuzi byakugoberera bugoberezi mulowooze ku muntu omutuufu kati ffe gwe tulabye ye Sawuya Nanyonga mumuwe obuwagizi mwebale nnyo mwebalire ddala mu kaseera kano muzikirize mpeyo futi soja omu ayogere nyaba wensasage jangu People power, our power, NUP, everywhere, even here. Erinyane was Brenda Sasaki. The youth female mobilizer, Yendo Mukungwe. Nenda Budea Mareta Banana Sawuya, a bank, Aliona. Yamutu was Silabanga Koti, Chirayo Gera Chirala, Nemisana, Nayo Gera Chirala. So when Nabiri de Munono Yekibina, what the president was a Jakulani Santa Robert, Ninga Yakta Banana Sawuya. Tuyimirira ku bantu abatalya bigambo byabwe bannange banna Uganda. This time round twetegerere kitugasa atya okulonda omuntu avudde e Kenya nga tuyina owaffe gwe tukuze naye gwe tulya naye gwe tusiiba naye gwe tusula naye gwe tubonga naye. Njagala mukirowoozeeko bannamasaka tuli bagezi nnyo ekyo kimanyi nti buli mugezi asibuka wa era abadde basaba bamaama ndi kutuma biivi wadde ndi foot soldier naye ku lwakalulu konaleko Sawuya ne ku ttaka mbasaba akalulu konaleko Sawuya omusomesa atukwatiridde ku baana baffe wano mu Masaka omukyala ayimiddeyo ku lwaffe ng'abasingle mothers n'atubeererawo ng'abakyala tulabe kuva baana baffe kubasuula n'atuyimirawo ng'abakyala okusobola okutuwa ebyokukoza nga tukozesa omutwe gwaffe abakyala n'atuyigiriza ebitabo n'atuyigiriza okukola sabbuuni n'abaami basinga omumaza n'abasajja basinga omumaza era kyekimu nammwe ye mwabaawo omuntu
afuke omubaka wa Masaka naki nalo namutima basebo ne banyabo tweyanza nnyo tweyanzenge mwebale kujja mu bungi bwe muti mwebale kubeerawo okakasa nti amaanyi g'abantu g'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala paka mu ntebe onalewo sawuyanga yewumani emukiwa wano lwaki olonda omuntu b'otamanyi nawasula lwaki olonda omuntu b'otamanyi nalinnya lye waliwo omuntu nga yesimbyewo naye nga omubuuza bati bamumanyi basebo ne banyabo mulonde maanyi g'abantu onalewo sawuya ajja bakolamu ajja kuddanga kubanga newabeera kukola ki mu kaseera kano munzikirize ite omwogeza ddako sebo tukwaniriza ate nga ono naye mukulembeze munnaffe mukunga mu National Unity Platform bakakasa pulezidenti waffe ali atya Robert Kyagulanyi Ssentamu miteeko era ye tetwamuvuddeko yadde wabula pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka Honorable Sawuya tweyanza nnyo tweyanzeeko pulezidenti Tikinga Mbuleera omubaka wa Masaka City mupi nsaba tukikubireko mu ngalo akabonero kappa our power MP anyway basebo ne banyawo ng'erinnya Ssettendo Basiiro nazo omwogezi w'olukiiko lwa Kkunga Luka gwa Nnyendo mvuddeyo olwaleero navaayo toba twayambala dda okuwagira Sawuya Nannyonga maanyi g'abantu omulwanizi w'abasibe basebo ne bannyabo omukyalo ono gwe mulaba atudde mu maaso gammwe Onebo Sawuya Nannyonga yabadde abaana bammwe era yasasulayo ssente ne babatawe badde basibe Masaka wano yeka abaana abaakwatibwa ku mupiira gw'omugasana n'abakola ki yebajeeku ssente empitirivu badde nsaba basebo ne bannyabo tumuwagire yendi mukulembeze era pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu tunakola ki tetunamuvaako oba oloona ku bukulembeze bw'eggwanga kumubaka Masaka City tonda Sawuya Nannyonga maanyi g'abantu omulaze w'abasibe agenda tulwanira bingi byakoze ebirabwako ate bali batannakola ki batannakolako ogenda kulonda omubaka wa palamenti wa Masaka City agende e Kampala ogenda mujjawa bebagenda okuba abatuliddemu olukwe betuli mugobe Masaka ate bakomyawo katuwate ensaba n'obuwembwe basebo ne banyabwe n'abakunganjona kuwa omusala Sawuya Nannyonga amaanyi gonna ge mulina tumuwe akalulu kammwe awangule tetugenda kubalyamu era tugenda kubavaamu basebo ne banyabo tweyanziza People power! Mwongere mwananga bani people power! Nisa kuila baboda mu Masaka mvumide myaka 3 era ndiwa National Unity Platform yatandika okuwagira ekyukakyuka nga kalika kwesige era oze pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu waggulu Kyagulanyi omubaka wa paliamenti Tikinga Nannyonga Sawuya wekulaakulana twakototaba ebitiibwa batugerere bekuula okukiriza n'ebiriwo notandene mu kkomera ne babeere ne baseka musesi people power tweyanza avugidde bodaboda Masaka emyaka 3 ate nga ye mukulembeze waayo omukulu yajja ye muyambi wa Honorable Nannyonga Sawuya satumuwe mu ngalo ez'amaanyi people power, our power, NUP, everywhere, even here. Abasabo ne bannyabo tubasanyukidde nnyo mwenna okwerekereza obudde bwammwe bwe mutaddemu amiina kakati obugambo bwange bugenda kuba butono naye nga ekikopo kyange okusinga kikubira Honorable Sawuya lwaki nze ndi wa National Unity Platform era nga ndi vice chairperson w'omuluka guno gwennyini mwe tuli ogwakatwe wano naye erinnya Naluyange Mmire nga mbeera muno mu muluka guno mwennyini mwembeera nga nva mu kyalo ekiyitibwa Kisuuna mwempangalira
navudde ku nnono y'ekibiina olw'ensonga ya Honorable Sawuya Nanyonga. Twakooya ab'ebitiibwa ne tusalawo tuleete omuntu w'abantu, maanyi g'abantu, Nanyonga Sawuya amanye ebizibu by'abantu bonna, era fenga mu NUP twamutuuma maama Basibe kubanga atuyimiriddewo nnyo ku baana bonna abadde basibwa mu struggle eno. Abaddewo yekka nga talina mu butuufu muyambi. Ne tulaba obulyazaamaanyi obuli bwe baatulaze mu kibiina kyaffe, ne tulaga obutali bumativu, ne twewaggula ne tusalawo tugende n'owa independent Sawuya Nanyonga. Era bassebo ne bannyabo, nkuulikira ebigambo byange nga mbasaba mwenna obuwagizi bwammwe tubuwe Honorable Sawuya Nanyonga awuliriza ate awabulwa. Honorable Sawuya oye! Mubendulu Honorable Sawuya oye! Ajitaba oye! Munatuka juka oye! Munayamisanyo oye! Omusomesa omutendeke oye! Basebo ne banyabo, omubaka mukyongerako, yasoma ebitabo n'abimalayo. Basebo ne banyabo, omubaka yasoma amateeka. Basebo ne banyabo, omubaka yasoma ebyenjigiriza n'abimalayo nga mutendeke. Lwaki mukkiriza abantu abatasobola kwogera buyigirize bwabwe mu bantu okujja otukulembera nga nabo si bayivu? N'olw'ensonga eyakwo ngejegadde kayisawo Honorable Sawuya asaanidde mu buli mbeera.